Donny Chaga focusinga ku music. Bananga Moti ali bulala ate ye Sheila Gashumba ayongera otunnyonnyola ezimu ku nsonga ze. Donny Nasa he's out. Lamusizzaako nno munnaffe atuuliriza wasiibye otya wasuza otya nno munnaffe tuba tuyingiddewo nago amasunsula amasensule amasengejje amawawule tuba tuyingiddewo nago oli luno ennaku zino tubaddewo ne birthday wishes era nga tukyabiriko towerabira okuweereza birthday wish yo ku nnamba eyo lwakuba wamu baadde tubaweereza bifaananyi but tukyabiriko nnyo. You can send a pic oba video ku nnamba yange eyo ey'omwana wammwe birthday wishes leero nawe. Today I don't have. We had yesterday. Even the other day we had. Okay. Yeah, but in the chat, subscribe, like, share, comment, and don't forget to kunyiga the notification bell so that you get notified anytime we post. Okay. Yeah. Ochimanyi, ndabye Donald Trump nga yasaza akaviiri. Donald Trump? Abadde ki? Jukira enviiri ze gugenda butunamulaba. Yasaza akaviiri my dear. Yazze buto gamba waana. Kaakati naawe ndowooza ogenda akakoba kakole ki? Bakasaze yange ssente z'embiiri zange era ziba bwe zityo. Bakapepe kireka naye ali wano. Yeetegekera kulayira. Agenda layira ddi? Ajja kulayira. Maasawo munnange naawe atanakola akaviiri ka Christmas yugo olaba ne Trump yasaza akake omwami atanazitoola ziwa mukyala katanza okwekwasa manyi kati baboosi kye babakola bawaayira abamasaluuni bakaaba nti batudde tebakola enviiri ate abantu bajjula ku last moment 24 bakazi ne basula mu saluuni lwaki olinda enkeera abayagala akeere nga jja munnange kale bambi ensonga ezo tuzikoleko kaakati olunaku olwaleero Donny Nasa bamuwadde beyiro avuddeyo mukomera beyiro ebadde ya $3 mu cash mujjukira no Donny Nasa bwe twayogerako wano ya gira omwana rape trafficking bye byamukwasa ebyo kakati bamuwadde bail olunaku olwaleero. Kuliko ekomera siri yangu alikulike munnange kakati aninowuni kana kayimba ke yakuba mulogole aleluya osanna bakakoledde video but in the video bakozesezza moti nga ayinawo ngeri gye katandikamu ng'ali mu chachi ng'olagira ddala his imitating bujingo abaana mwagala violence atandika amoti agamba sebo ichachi asaba sente za Pentagon mu kayimba ng'agamba sente za Pentagon mwongere sente ata sente za Pentagon ati maaso eyo n'abanyonnyola ku soda kule sodo anaatera okubagamba ngenda bakolimira agenda kwogera ki ajja basabira essaala yeeri mu kayimba ozi yagamba buli kayimba ka amukolamu amawulire ngenda kasakinga kuwano omanyise bwe weri agambye mbu buli agula soda ono n'amunywa embuzi edda embuzi kyeki the good baba bakubaka embuzi yo komawo Are you sure? Jabadde ategeeza nti embuzi edda nakiriza abantu babeera babakirabika abantu bangi abali mu church omwo nga bababaka embuzi naye nga kiringa ekintu ekirala sooka okinyonnyole bulungi yagamba ekintu buli anywa ku soda oli gwe yali atunda $5 embuzi edda amoti bwe yagambye so kirabika abantu bangi mu church ya bujingo babbaka embuzi bajjaziza kakati mu mbeera emu Wizoman yabaddeko
ka interview njukira ku nsonga ziri eza Don Chaga biki ozijjukira eza Chaga yagayo n'agamba nti si kirungi omusajja kuba mukazi wizo takubangako ku mukazi yabonerera mbera Chaga crossed the line. I think alina focusinga kukola music agende mu studio recording music yave mu byokuba abakazi biswaza kituufu kyayogera Wizo nga Wizo nga tetumujajingidde ku byasooka okukola takyamukuba naye nga tutugende ku ebyo si kirungi ate kukuba mukazi ate n'okuba n'omukazi atali wuwo nga te mu maaso ga bbaawe naye ate era still kitegeeza nti Wizo we yajogera mukyala we kitegeeza nti ne Chaga ng'akimanyi nti oyo ayisibwamu empi buli kaseera kuba kati Chaga kitegeeza ndowooza yali amanyi engeri Wizo naye gye yali abikozeeko nga looza nange kamukube yeyo waitiizooke nga yasirika okuva yakuba shondoza mwamusaaba ssente na bazimusaaba abaana bazimunaaza yerabira neokuba ennyimba ndi musoga era kandowooza anti yagula mmotoka takyagamba naye waabwe ndowooza ali bwabwe bagyali ayinza okuba bwe yava wano nadde waabwe n'akola ebivu bwe n'akasente gye kali eyo ebusoga tabasoga munnange balina engeri olumu gye bakikwata bategeera abantu baabwe abasoga beetegeera akati Sheila Gashumba yabaddeko ka interview ne bamubuuza kinga you don't post the musajja do you have or you don't n'agamba mulina okukimanya nti siri single ayina omulala nawo just ayagala musajja we mulaga mu kamera kuba kati bantu bakulu tayagala musajja we basajja be kubalaga sawa zino tali she's not searching ate ali very happy mbululi byali byakito kati byakyuka kati akuze ayagala bufumbo obwaddala mbwera kati ng'abantu abakulu love bagiragamu actions naye oyo sikwogera na kupostinga asobola okugumira obufumbo bwo nga kasente kaweddewo gambye love tugiragamu actions kitegeeza action nawanca marriage nawanca no money no atakumane tomu marriage tomu marriage tomulaba kuba tebaneewa oyina engeri gyondesemu naye tugende kuba sokundeka ku mbuzi katondese atakumane tomukolaki tomu marriage yalabika ye Sheila Gashumba engeri gyatambulako banangeze bibingamba amoti yabyogera tugende ku story endala tugende I think you should contact him because he's your friend, right? Manyi tonyonyodde namanyi abali bagala okutegeera he's your friend, right? Yeah, but you can texting him yeah you do what by then ava piece yakubya akayimba era ali kawala ka moti amoti ne muwala we bebaliko kati akayimba bakayita kawala ka moti koko nga yalimu mwali koko ndoza bebaliko kati munange okay kakati bana abagamba abatta abaana mu taxi wabiwuliddeko simanya akanywa musaayi simanya babatuma abaana 25 bakafunako 6 omukyala yabadde abyogera nti yafiirwa naye omwana we I guess you have to follow that story kuba kireka story kiramba nenda kinoonyerezaako ndabe mbadde sinakimanyi ng'ogenda mu taxi osangamu abantu 5 kuliko omukazi omu kati oli n'avaayo n'akuviira ne bamenya akatebe n'otuula simanya bw'otuula ne bakuba ne bakuwunza bakusikamu omusaayi tebatwala afudde bakuba tofa bakujjamu bojja omusaayi paka lwokalira lwofa vampires zize vampires omusaayi bagutwala vampires zize ate bagutwala nezo filimu zolaba simanyi ennaku zino wayiga olaba filimu ennaku zino olaba filimu njikati olaba filimu kiyirigo tata ashimwe ennaku zino olaba nze kuva dda nga ndaba filimu
era ndaba firimu kati ennaku zino olabika vampire mutambulira okay mpozi agali mu nkubo nti lockdown is knocking sakoleke Museveni ayagala kuza bwati akimanyi teri yadde kalwadde kono bakyagenda kwekwasa nga covid kati atanze okuleeta ebirwadde bagambye waliyo 2 cases of Marburg in Kapchora. Marburg yabaawo dda. This is worse. Marburg tetugenda kukkiriza lockdown akkirize. Ate luli wagaana era luli wakkiriza. Akkirize agende mu kalulu akkirize bakamuwujja. Era bulijjo takabbira mu lockdown. Anti abaako kyateekawo. Ndoza yagenda olaba ekyala ku lockdown kyanguwa. Kati anti kayanguwa. Kirabika. Naye nga munnange wabanga Marburg yaze with aleeta ki Marburg watadde. Ebifaananyiddemu kiwa. Marburg. Gw'olifuna otya Marburg? Marburg. Erinnya Marburg. Marburg disease. Tugende n'erinnya ye terinyuma nga covid. Covid yali enyuma okwogera. Naye nti bakubuuza kiki Marburg tumbaawo. Oba gwabazza. Kuba zinzo obba ne zino tukesezi ze bakiyogerako kati nga teziriyo kitegeeza sokutugamba. Abo bakyali banza n'okuga nti Marburg abakutte. Nti bannange nti baagala okuteeka eggwanga mu lockdown. Ne Marburg nga bayitidde wabi wafu. Tugeragena mu lockdown zenkubuli. Onogaana. Nakugamba weesimbewo ganira ensi yonna wagaana. Nkubulire yonna gende mu bikwesese. Nagamba weesimbewo. Kuluno ngenda kwekalakasa. Yesu tujja kuba lumwaka lulu wano ku Uganda atiraji. Yesimbewo teyesimbawo. Yesimbewo teyesimbawo. Tulabe abasinga we see if you don't. Wagala kumpaga. Atenze nkapikire eno mu mooli. Endulu nga zisudde bangi ewazibu. Endulu zasula. Ali yenesike. Ayenskin. Endulu zamusulewa. Chichi. Ayenskin sebo kati. Yakomyewo namulabika obanga ali mu comedy store nga ayimba sebo. Bamufuuwa ku maja. Comedy store ya buli omu. Nagamba nze naakava mukomera mumpe ku ssente. Ne bamwokya. Okay. I guess I should leave you. This is December. Yamba nino kwangula. You never know anytime where you do better akagugu. Kati embuzi yagenda era nawe oyina embuzi yagenda genda. Ka program. Atenze nze saka soda wa bujingo. Anywe. Temulina embuzi yagenda. Asu wa bujingo wa moti. Bujingo yabyogera. Temulina embuzi wa yabula. Tichina tuvate tugenda wa bujingo. Tia temulina embuzi yakukomawo. Tetuyina. Tegendanga. Yagenda tegendanga. Fitulunda ngombuzi. Pozi mshalo. Yo mukyalo. Yagendera mukyalo. Yagendera mukyalo. Azidi nembuzi ze. Kati zigenda kudda mutwalire ku soda kale anyweko embuzi ze zikoma. Aina yo badde ki? Alina embuzi senga. Azirunda. Okay.